Mlungi akumira kwenda Rose Media yuchinkwana iso nakono nkoze mjana joto sakengalo mkona subscribe nze tuenza nyo tuenza ge hata na wana subscribe ngotela kwa notification wena ngofuna video muwode video jimpeleka comment ni like mkwantu batutesa mkusonga ngazi no zentade amawulire manja agabadde weekend na yagasinzo gutukwa atomo babirogega Pentagon banange video yavuddeyo ne kankanya bannayuganda emitima nga pastor Bujinga agamba nti ne sente zigenda okusima omusingi teziriiwo abantu ne batabuka bagamba nti kati banga lyonna libadde basondera ddala n'ezisima omusingi teguliwo banagana nga bwobumanyi n'okutokomoka omugambo ne gutandika nga bagamba fasayaze kumpanya biki buli omu ayogedde ebibye naye yafuddeyo n'abaanukula n'agamba nti toganyanga omulabewo okubeera nga akusinga okutegeera nga kirabika nti ekyo yabadde ateekayo obuteesi bomu naye ng'essaawa yonna Pentagon yakuzimbibwa bannayuganda mubeere bagumu wabula wavuddeyo bangi mwabadde ne Coach Ricky yasinze okunnyumira n'amugamba nti ye kaleete bavubuka banne aba gym basobole okumuyambako okusima omusingi ne bannayuganda bangi ne bakubaganya empawa naye nga kireka bintu tebyadde bituufu bambi pasita essaawa yonna wakuzimba Pentagon kaakati nno amawulire amalala agaliwo ga mwana mulenzi Tamale Emirundi Junior naye yanukudde ababadde bamwogerako oba abadde bamuvuma ensangi zino nga omubadde mufiga penga abogeddeko bingi osaana obenga owulira tebibadde bingi naye bibadde on point webakirabika yakuze takyagala kudda mu bantu kakati era amawulire amala wabadde omwana muwala omuyimbi gwe twalabyeko ng'alwa n'omuzungu we era nga ye yabadde agamba nti yali promota ng'azze kumuteeka mu ssente wabula mukwano gwe yasaasaanya akatambi avudde n'alaga nti bano babadde beeyagalira ddala naye baleka bafunye mu butakkaanya aleme kumusibako matu ga mbuzi kumuliisango nti ye fake friend bano babadde baagalana era nga naye yeesalidde omusango gw'okufulumya akatambi naye ng'ate n'omuwala byayogera nti yali azze nga promota abadde alimba ekintu ekirala ekiguddewo ekyatwewuunyisiza ennaku zino ekibaddewo kyekya mwana mulenzi Bobi Wine ne John Muhoozi okubanga genda mu ring bannange ne bannayuganda olutalo wadde batandise oddukumamu omuliro balulinze tulabeko Bobi Wine nga mwana wattu ali mu ring ali mu training kakati naye Balamu agambye nti oyo ye njaga yekola ki ye mutawaanya ngenda kuba nkuterayo byonna nga bigenze nawe obeere nga olabako mukama mulungi akankumire mukwana era bulungi yakumire ku Under Rose Media yeje bye tulina obuwumbi busatu ne miliyoni 431 n'emitwalo 58 mu 7 n'ennusu 649 ezo tuzirina weziri so ne sente ezitandikirwako okusima omusingi sente ezitandikirwako nti kampuni eyiwa banagamotoka gaayo batandike tetunnaba kuziweza katonda wange tetunnaba musumba fenga bakanyama twewaddeyo nze ne bannanga balala 30 tugenda sima omusingi ku bwereere gwe tufunire ensuuluulu ebitiiyo tufunire enkumbi ngenda kukuŋŋaanya force sima omusingi ku bwereere ebimotoka tusooke tubireke tunabeera ku Kanani mpaka myaka emirala 5 Pentagon musumba fe tugenda sima omusingi wabeere yavaayo nga yeeyamye kusomba mazzi Chief Godwin ajja tufumbira akawunga ku site Godwin fumba akawunga fe tugenda ebyomusingi kati bitulekere osanga bala baneeyama bloka n'okuzimba wegayiridde eggwali eyo towuliranga gasiya wabasula mu toilet nga bagamba mbu babanja Pentagon nawe n'obegatako nti kirabika siigizimbe emyaka 13 egiyise tukuta obuwumbi n'obuwumbi ettaka lino nakwata obuwumbi 10 saabula radio genda nawe zikolemu evaluation olabe funa abavaliyuwa bakubalire radio 6 bakubalire TV ya short bakubalire sente zirimu Bujingo si yandibadde atamwattamwa mu bintu bya Pentagon kubaffe abaze bagoberera Bujingo tumanyi obwesigwa bwe naddala ku bintu ebikwatagana n'obwa Katonda ettaka lya Kanani radio TV ne projects endala tumanyi obwesigwa bwa Bujingo era bwe tulaba embeera eno Pentagon enazimbwa bweruti egenda kuzimba tegenda kuzimbwa
tusobola okukitegeera kikyayitamu. Ffenna ne bw'oba tolowooza ng'otunula butunuzi osobola okukiraba nti Bugingo okuva lwe yafuna amakula mu bulamu bwe bintu bingi ebyatandika okutagala. Era maama Makula nkusaba nga nfukamidde omusajja oyo mwagale mukolere buli kimu kyonna kubanga afiiriddwa ebintu bingi ku lulwo. Entalo Bugingo z'alwana muzijjukire n'abakyala abamusinga obungi bamulwalana lwa mukyalo oyo. So ebya Pentagon yeetaaga okuddamu okusimba olunyiriri paka abantu lwe banaamukkiririzaamu. Secondly, ebyobufuzi bisse nnyo kaliya ya Bugingo n'enjiri ye. Ate nga gavumenti eno gyayirawo omubiri sigisuubira kumusasula kubanze njimanyi bwesasula. Full figure yanjogedde full figure saagala muwa budde. Oyo saagala mwogerako saagala muwa budde kubanga sikyalina budde ennaku zino sirina budde bw'abatabufu ba mitwe. Penge oyo naye saagala mwogerako tali sirevo yange. Penge full figure bwe sibaddamu sirevo yange. Anyo pressure ate oyo byebiki ebyo ate oyo akola mulimu ki? Pressure ki? Ono omuvubuka gwe baasiba kooti nga omutwe tegutegeera abo sibaddamu. Bad Black asiddamu ba convict kasita banga bakusibako mukomera sikuddamu. You see abantu banjogerako because I'm trending. Nze blogger singa amaanyi mu ggwanga lino Junior lyerinnya erisinga okutunda era buli omu kati olaba tamale mirundi Junior everybody is talking about me. Nenze nondamu benziramu. So I will not reply them. I don't have that time. Ebyo nabivaamu ebyokwevuma n'okwewemula nabirekera mu abaana abato. Tugenda mu kikonde kya principal ne General Muwoozi. Essaawa yonna bano tugenda kubalabako mulingi. Generation promoter Nobati Events ye Mutegesi aŋŋambye nti bwe katajirya bano agenda kubategeka kololo. Omwana Nobati aŋŋambye akyayogerezeganya n'abakololo. Ku lwa Namungi w'Abannayuganda yagala okuwitina ensinga nga generali akuba ganja mani KO. Bana mbadde n'olugendo olugenda mu Australia okunoonya emirimu egy'Abannayuganda naye ndusazizaamu. Bangambye ekikonde kino kyakubeerayo mu bwangu ddala kubanga generali alina olugendo ayagala ave wano ng'omumwa gwa ganja mani aguggadde. Nabagamba Muwoozi mujja kumulaba is a man of action. Era ssaawa yonna agenda kuba akuwa ebibyo. Anti struggle we mwagizaawo. Kuwa bitayina makulu. Kasita watandika okuwa bitayina makulu. Ate wali otandise bulungi ng'obuzibu bw'eggwanga obwogera lunie nti ye President Museveni. Kasita wadda ku mutabani we kati otandise kusaba ziringi naye agenda kukusabula n'enjaga agikwamule. Era genfuna okuva mu nkambi yaffe eya PLU bagamba nti generali akakasizza General Muwoozi ayise ne personal trainer we amwongera obukugu obutalwa nnyo na muntu mulingi. Amuyigirize buli obukodi obw'ekitemu obusobola okuba Weedman n'asesema amannyo mayiro 8. Tuleme okumala obudde mu njaga ng'oyo gwe mwalabye ali mugezesa ebikonde mbu asobola kuba bosi wange oyo ng'akubaani naawe. Seeing a lot on social media about this Bangi Naya girl and her so-called management. They've already ripped me off for $50,000. And then the girl comes to my room, starts taking her clothes off and asking for more money. What kind of a singer does that? That's why I don't want anything to do with these people. I just want my money back, okay? Ano wabuwala Bangi Naya tuswaziziza nnyo okubeeranga gwe bw'otyo n'oleeta omuzungu mu ggwanga. Now you want to steal it the money, you still need the money. Ne musasamaza buli wamu obadda neebuuza ani ono nga you still need the money omwana ow'obuwala. Ensonga eyo kwe yavudde njagala mbatereereza ensonga eyo nti omwami oyo yajja eri management yange
omwami yo n'atugamba ayagala kunyambako okuyamba ku Banji Naya ku music we. Era omwami oyo bwe tutyo bwe twatandika okubeera nga tuwuliziganya naye. Yasookera ku management yange era abadde ng'ayogera ne management yange. Not until it reached a time, omwami yo n'asaba azisinkane out n'engamba kangende ne mbesa kubanga mukwano gwange. So tumala okulya, tumala okunywa, tusanyukanga omanya embeera webeerawo. Tumala okulya, tumala okunywa. Twali tutudde wabweru awo n'angamba come I show you around. So tutambula tugenda tutuuka kuba twali ku hotel omwami oyo wabeera. So tutuuka munda ngenda okulaba Gayi ajjako engoye ye yambula and I'm like, what are you doing? Gayi n'akyuka, you know, mukatikitiki just mu seconds. N'akyuka and he's like, what do you mean? What am I doing? Toli muntu mukulu. Nemugamba, what do you mean? Siri muntu mukulu. Nemugamba, we just came here. Tuliemu, tunywemu, tudde waka. Nti, no, that's not all. I paid you my money. Nemugamba, what do you mean you paid me your money? You said you wanted to do business with us. So what are you saying you paid me your money? Kakati, Gayi nankwata, you know, we yawaye sente yasubira bidala tena fene tusubira bidala cause yajira yajja ne intention ya business. Yakandubawe eggulo kumacha nafunye call from my friend Banji Naya. Nangamba, hey girl, bishi mbadde njagala tugende ku out. Boyfriend wange yazze ngera we mutulabaawo. Boyfriend wange yazze njagala tutwale ku out. Era olwatuuseeyo nsooka tubeeraawo ne tutandika okuba olwali nga omanya abawala. Waliwo gye twabadde munda eyo. Kati nampa oluboozi nangamba nafuna Gayi investor bikyanteekamu ssente era nga mutaddemu ssente nno nnyingi. Ssente nnyingi Gayi zamutaddemu. Nemugamba nenga weesiimye ebiki buli muwala kyekirooto kya buli muwala yenna naddala gwe omuyimbi. Kitegeera oba ofunye omusajja akuteekamu ssente music tagenda kukumenya nnyo. Kuba tukkirize tugane music waakuteekamu ssente. Nangamba ye munnange namujja ku internet biki naye yakomyewo. Konze tewali buzibu. Gayi ngajja nga bw'otulabaawo nga batandika buselfie biki nga nze ntumya byakulya mukwano. Omusajja akasente kaakayina. Akasente akayina. Munnange nze nga bandekawo nga bambuka eyo waggulu ndooza banyumyemu ng'abaagala nomanyi waliwo emboozi nga tezeetaagamu nnyo third party. Kitegeera nze ne nsigala eno wansi. Kati nabadde nze nsireyinga byange nga omanyi actually nadde ngezesa kamera yange nga ndawo oba nsobola okuba ne BD ekwata video mu original. Okitegeera tewali atayagala filter ebyo temwekaza. Nentandika obeera nga nsirenga nga bwondaba nadde natandise dda kuva eri gye twadde tutudde nga nzije no mu parking mmotoka we yabadde. Kati nadde ntuuka ku mmotoka bwe nti ndi mukusina like nga nkosa original camera nga ndi mukusirenga biki ngenda owulira olutalo. Nasoose owulira nno maloboozi ene nesifaayo. Ngenda okwekanga nga ndaba Banji ali mu kuyomba na muzungu. Bamuyuzizza olugoye. Okitegeera. Kati na ekyankwasizzaako ka clip akatono. Bujulizi. Manya abo ba investor bekyanga bujulizi nga nkwata kati ate laba we neerabira okukola ki okujjako like video. Kyova olaba nga yatunudde wansi we bati nga muwulira maloboozi biki naye baafunyemu obutakkaanya. Kyaka investor yadde ayagala mujjamu ate ng'omuwala tali ready for that. Nga omuzungu ndooza apapa. Oba mwogera ki oba mwogera kibi ebyo. Ama fake friend ekyo si Sheila Price bwe yabifunye ebyo ebintu. Yapostinze ekifaananyi kya Banji Naya ate video n'ateekawo nze. Kati abadde balaba ndooza nga balowooza ayogera ku nze okola ki okubba omuzungu. Ngenda olaba mu comment section ng'abantu bo balaba nze ali mu video nti oba Sheila Price nze gwayogerako nti nabbi omuzungu nengamba kambatereyo video ku TikTok yange mulabe ekyadde kigende maaso. I'm a fake friend, munvume, let me be a fake friend and I'm proud of being a fake friend. It is okay.